Simanyi oba anakkiriza okunsonyiwa kubanga era famire egezezzaako nnyo okwogera naye namugamba ansonyiwe, naye alabika yayagala kutwala bulamu. Nange mwennyini kuba kati we bituuse ssente, kale waakiri singa asigaza ssente obulamu nandekera obulamu. Kuba kati nange ng'omuntu jjukira nze kiba kinkaluubiriramu okwetondera omuntu ng'ate yaba yakola ki nga yeyasobya. Kiba kitegeeza ne waaba nsonyiye era tujja ba tubeerawo mu bulamu nga bwakwetondera abo ababeera bansobezza. Ntereramuko ennaku nga ziizo noba nga afunawo enjawulo ate ogenda olaba bitabuse buto, naye nga famire bagezezzaako banga boogera naye. Chicken ali mukunja mulwadde mwana Kyekiriwo bro? Tewali baba, ki ekiriyo chicken? Kaakati biri bitya? Mukunja omukazi yamuloga. Ebyaddala Ebyaddala kati ze bigambo mukunja n'olaba ku mukunja chicken okwati tosobola kuta kifaananyi kalika video era eyakakutte bali yageze kuddwa nga obimanyi. Naye nga yabadde mukunja oyo? Ye nga bw'omulaba ate kati nze okulimba muganda wange. Ngenda kuweza n'akantu ku WhatsApp okalabe naye tokata. Lindako yabaaki? Mukunja munnange aŋŋambya bw'ati. Kuba kati takyasobola kwogera bulungi. Naye mukunja aŋŋamba nti waliwo omukazi amuloga. Naye saagala kwogera linnya. Naye yamuloga nga byava ku ssente. Mukunja yabba ssente? Mukunja video wagirabako yasaturatingako mukunja nga kaanira ssente ze. Naye omanyi kye mbadde njagala nkuwa eddoboozi lya mukunja. Nkwegayiridde nyamba ndikutere kuwa. Avuddeyo n'ayasanguza mu bulumi obw'ekitalo. Twali tukkiriziganyizza obutogera kirwadde kimusumbuwa era ebifaananyi ebimu ne tubisiba olw'obutabita ngeza kukuuma privacy y'omulwadde. Naye kyaddaaki avuddeyo n'akonfaminga ensi eno eddogo. So mikwano gyange ndowooza kati tewakyali kyakukweka. Kavuddeyo n'akonfaminga kati updates zonna jo nakoze video mbagamba nti omukunja atasera kituufu mulwadde ne tatuuka kwoli omunkusere gumu abadde mu postinze era nesoogera bulwadde olw'ensonga jjukira ne mu mateeka gennyini obulwadde tolina wogamba ne wogenda ku poliisi eddogo they don't count it as kintu ekyamakulu. Naye kaavuddeyo kennyini n'ayogera kitegeeza tetukyalina kyakukweka. Naye yadde story ezeemu eddogo era ng'akikonfaminze. Munnayuganda akkiriza nkugambe waliwo omukyala yavaayo kuno ku internet amanyikiddwa nga Love Mercy. Love Mercy ne yeewaana nga bw'alina ejjembe mu nnyumba lyeyasindika okuloga mukunja. Naye ennaku oba essanyu bategeeza nti obulwadde bwa mukunja bwonna oba ddogo oba ki Love Mercy tobulinaamu mukono ne waba yeepanka ate tabulinaamu mukono. Ekyo njaga kikonfaminga nkikubulire gwali ku olaba video eno era ngenda kusaba ogisubscribing ogisharing era ogyongereyo. Tabulinaamu mukono. Omukyala mukunja gwa confirming okusinzira ku g'omunda si Love Mercy. Omukyala yaloga mukunja ye naye omukyala oyo katusooke tumuleke tumuweeyo chance. Naye nga Love Mercy banamwe mulekera okwetuma ebintu bye mutakoze.
ono waliwo omuntu yali yereetedde obuzibu ogamba mbu ye yaloze omuntu n'amutta bikibikiso talina kyabimanyiiko just ye yafunamu bunyiivu mujjukira ebyaliwo naddala omwaka gwa 2023 nga gugenderera obutakkaanya bwabwe bwe baalina nga bagamba birimu ssente okkakkana Laavu Masa asibye Mukunja naffe atusibiddemu ne tumala mu kkomera basaalumanya abataalinako ku live ze nga Mukunja agenza omukyalirako so adde yeewaana I bet tabirimu. So muna Uganda gwe nalaba video eno ngenda kusaba liking subscribing ojongereyo ne munno omulala oyo alumirwa obulamu bw'Omukunja atasena amuteeke mu ssaala kitegedde amuteeke mu ssaala Mukama Katonda amusuuse abo bonna abaseka aboogezi kuba kati obudde buno Mukunja buno bwe budde butulabiddemu abantu abatuufu abamwagala ebyaddala aba appreciating ekintu ekitono kye yakola n'abo abalabe abasanyuka kuba waliwo abakola video nga musanyuka nga museka mujubilatinga so buno bwe budde okulabira ddala abalabe so tusaba Mukama nga mikwano gya Mukunja Mukama akusuuse Mukunja atoterere oddemu okola ebintu nga wabikolanga abalabe bo bonna abadde basanyuka mu budde buno abakolera emiwumbo gya video bakulabeko ng'oteredde abakubika nti wafanga ate oli mulamu abatambuza obufaananyi bw'abajjonkezi baswale abalabe bo bonna Mukama abaswaze so mikwano gyange ndowooza olunaku olw'enkya ngenda kusaba gwalayo video eno Mukama Katonda nakuyamba n'ogimalako beerako tovaako ngenda kwesitula ngende kuba Mukunja yakomawo mu Makinde mwali ngenda kwesitula ngende njogereko naye muteeke mu kamera muleete gwe wenna alumirwa obulamu bwe olabe waali eno ye export of our information eno ogenda kuba ogifuna subscribing commenting ate sharing nze omwana Soda Mukama Katonda omulungi ngenda mukusaba akunkumire ezo namba eziri wansi za bakama baffe betulanga nabo waliwo ne ya Cambridge Junior School abagala otwala abaana ku masomero kuba ku namba eyo naddala mu mikwano gyange bankuba kye yabali ebweru w'eggwanga osobola otwala omwana wo n'omuteeka ku ssomero eryo n'amalayo ebbanga oba lya myaka 2 myaka 3 paka omala ku kyeyo nga bo bamulabirira ate omwana wo omutwala ku ssomero totwalayo bintu bikozesebwa waayo school fees zokka ebisigadde byonna bisanga ku ssomero w'ekisulo wadde omwana bamugattako bingi okuba akapiira okuyimba okuba ebivuga avayo ng'amanyi okuba music instruments zonna so muduge ku Cambridge Junior School embeera erabike ng'etambula bulungi ate basomesa bulungi omwaka guno abaana bonna abaatudde almost bafunye first grade zonna nandi bateddewo ku listi y'abaana abo n'essimu yange eri baagibba mu ebyali no nakagifuna mpya so mikwano gyange byebyo bye bye. Export TV to the world.